kyewagula erizaala enkambwe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe Kyagulanyi batomere abakuyita mu maaso batomere mwana w'embogo batomere Kyagulanyi yagenda ku kitebe ku kiggwa ky'embogo n'asaba bajjajjaabe bonna n'abagamba bajjajja mu mperekere ngenze kulumba bonna emizimu gy'abajjajjaabe ne gimuwerekera neera gye gimuliko abamusala mu maaso yatumira butomezi mbogombogo kyewagula alizaala enkambwe mbogombogo kyewagula lizaala enkambwe Bwanika tomera Mpuuga tomera Lubowa tomera Mabike tomera Kasibante muganda wo naye tomera Mukaaku naye tomera mbogombogo erizaala enkambwe mbogombogo erizaala enkambwe kati waswazizza Mpuuga yabadde mu kisaawe ng'ayagala ogende mu kisaawe yaba alagira bakuwa akazindaalo g'oba oyogera n'omuswaza tebamanyi nti oli ku maanyi ga Katonda buli muntu yenna ojja muwangula buli muntu akusala mu maaso mbogo tomera buli akusala mu maaso mbogo Kyagulanyi tomera 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 mbogo tomera Kyagulanyi tomera Nyaabula tomera buli akusala tomera oliko emizimu gy'abajjajjaabo bakuwerekera tomera oli mabega w'abafaaza bali naawe oli mabega w'abaseeka bali naawe buli yenna munaddiini ali naawe guma tomera buli akuyita mu maaso tomera ojja kuba muwanguzi tomera buli abakutega obukodyo bonna tomera naye nsooka okwebaza omusirikale eyabadde wa Ssegiriinya omukulembeze yakulembedde abasirikale yakoze kyamagezi singa yakoze olutalo okuggyayo mayiti ya Ssegiriinya awaabaddewo emirambo ne musajja mugezi nnyo yakulinze n'atakola lutalo kutta bantu neera alabika yasoma nnyo ategeera nnyo ekyomukisa omulungi alinga Kaweesa bwe yatuuka nga ku gulawundi n'alaba nga waliwo embeera bakubyekubye abantu babakubye amasasi ng'abuuza amasasi mukubye gaaki Kaweesa yali ategeera nnyo noono kye yakoze n'embogo tomera batomere buli akuyita mu maaso tomera Nyaabula tomera oli muwanguzi Katonda akulembedde ojja kuba tomera Nyaabula. They had been piercing you with needles all over? Yeah, with the needle all over. So they wanted us to die from prison. Yeah. So did to Samanjana, did they do the same thing as what they did? Same. Uh-huh. Yeah. And they did the same torture? Same torture. Yeah. Mm-hmm. We experienced the same torture. Mm-hmm. Yeah. How many days? Like 1 month. And then every day they'll take you from your cell? Yeah, they took it from our cell. Uh-huh. Prison officers used to come. Yeah. And they take us in the torture chamber, they torture us. Yeah. Then they take us back where we sleep. Yeah. Now usually when our comrades are tortured, they ask them a question. What's plan B? What is where does everyone get the money from? Those kind of questions. Were they also interrogating you, or were they just torturing you? They were just torturing us. That's why are we supporting Bobby Wine? Mm-hmm. Those things. Mm-hmm. And another thing, that's why I'm always decampaigning the government. Mm-hmm. So I asked them that you arrested us, saying that we participated in massacre, murder. Now you were asking me different things. Mm-hmm. They told us that we know why we arrested you. So it means that they don't arrest us about the issue of massacre. Exactly. It was a different thing. That's why Exactly. they answered us. Mm-hmm. Exactly. Yeah. And did they put on a mask? Yeah. So you were not able to see any of your torturers. I didn't see anybody. Now you're saying this was a month, but you were in prison for 2 years. Yeah, they tortured us for about a month. Then when our lawyers came to visit us, we complained.
So they filed a human rights petition Mm-hmm. against us. Mm-hmm. So that's why they stopped. That's when they stopped torturing us after That- informing our lawyers. It was also when you showed your foot in court, right? Yeah. Remember this photo Yeah, of you? that foot I was pierced Mhm. by needle, Right. is hospital needle. Mm-hmm. Mm. Right. So they had been piercing you with needles all over. Yeah, with the needle all over. Mm-hmm. Yeah. And so what they did to Kakwenza, the whipping. Yeah, for Kakwenza was just a mere torture Mm-hmm. because it was just I mean, it was medieval even the whipping. But yeah, was real torture, I'm telling you. Uh-huh. Yeah, Yeah. beating, Mhm. put you in a cold room, Mhm. stay there for 2 days, Uh-huh. putting with that room with the water. Uh-huh. They pour water in the room, Yeah. then they put you there. Right. Exactly. Then you stand in the water from day up to night. Uh-huh. You, by the time you get out, Mm-hmm. when you can't move, Yeah. and when the legs are paralyzed. Right. So it was a real torture. And that was together with someone Jana, or they Yes. took you. They separated us during the torture, Right. different rooms. Mm-hmm. And these they were from central Uganda. Northern. Mm-hmm. Northern. Oh, northern. Yeah. They were from northern Uganda. Mm. Torturers. And some You heard them and speaking their and some from central. right. Because is that because this was Kigo, right? Yakigo prison. Asking this so because they are trying. because if it's not just political but also tribal, right? So, Tribalistic, yeah. right, because that Yeah. is also under the They added that you want to take over our government. Mhm. You people, why don't you appreciate what the money is doing? Money is doing a great job, but for you, you are decampaigning him. Mhm. Like you missed update, you always decampaign the man on social media. The man is Museveni. Museveni. Mhm. On social media, abusing him, Mhm. you disrespect him, Mhm. belittling him. So they are saying such things. Mhm. While torture in progress. And visitors, they were allowed. Yeah, but they used to send the family visitors, Mhm. but they used to deny others. And the lawyers, they used to allow lawyers to come, but others, They were denied. And they brought you food. our family members, Mhm. yeah, they used to bring for us food, Mhm. but they reached an extent and said that no more food from your family members. See, we as prison to give you food. What they did, they decided to give us the prison portion. But that portion, if you eat it, you may collapse even. Yeah. So they stopped food from outside. Mhm. So it was part of torture also. Mhm. Exactly. Yeah. Mhm. Accessibility for food was not good. Mhm. So we managed to be eating the prison food while in incarceration. Mhm. Yeah. And then sleeping, did they allow you to sleep? Because you may find a small room with this one, like about 100 people. Mhm. So they So they said very little, but you were put with 100 people in the yeah, cell. 100 people. And even Parliament talked about it, Mhm. so they stopped the torture. Mhm. But the Well, first they stopped the severe torture. the severe torture. So we remained with the psychological torture. Right. Yeah, And also some beating, or also the beatings also stopped. the beating stopped Uh-huh. to beat us. Uh-huh. But then you still are allowed to have proper medical attention. Did you get proper? No, they don't have proper medical attention. Just the prison doctor, right? Just Panad. They give you just paracetamol only. Right.
and you needed medical attention because of the severe yes, torture. you need a specialized treatment. Right. Because specialized treatment is not Panadol. No. Specialized treatment is to go to a hospital like this one and get treatment. Exactly. Yeah. But they refused to give us specialized treatment. So they wanted us to die from prison. Yeah. But Exactly. due to God's mercy, that's why we are still alive. Yeah. Yeah. Bannasitwago mwenna mbalamusizzaako nnyo. Mwebala emirimu gye mukolako. Mukuliko eyo mwenna abajja okuwerekerako muganda waffe Honorable Sseggirinya Muhammad wali e Butale Kaddugala. Nina ensonga tetubadde tetwagala kulumbagana na famire. Naye famire mulimu kwerabisa mwekka. Bali mu bakozesa musobole okuva era kyovulaba nti waliwo akagulupu k'abantu abali mu kujja gye muli. Waliwo abamawulire abajjamu naye akagulupu ako nga tumanyi n'abakateekamu ssente abamu babuloga bajje babatomeze of course kubalabisa. Naye eno video kanjikole kubanga namwe ate mulimu kweswaza ate mulimu kuswaza kibiina kyaffe naye katuwe clarification entuufu kuba mukimanyi nti ebituufu tubimanyi. Ekisooka Sseggirinya agamba yagenda mu kibuga ku myaka 11. Kitegeeza nti omwana eyayingira ekibuga myaka 11 awaka yavaawo nga takkanyiza na bazadde oba yaddukawo obuddusi. Ekyo kye kitegeeza biri ku likodi. Era obulamu bwa Sseggirinya obutuufu nze mbadde mukwano gwe maama tobubaddeemu ekyo kimanyi naawe. Twakuba tetwayagadde ffe tubadde twasirise nga sitwagala kukulumba naye olw'okuba mwasazeewo kale ensonga zigwere mu public katutangaaze ekituufu tobadde mu bulamu bwa Sseggirinya era tabadde mwana gw'oyagala. Ekyo okimanyi. Okimanyi. Ndeete bwino owokubiri lwaki okimanyi. Olunaku lw'okulayira kwa Sseggirinya ku Paalamenti Robert yavuga emmotoka ya Sseggirinya babuzeebuze abasirikale. Sseggirinya n'agendera mu mmotoka ya Zaake bwe baatuuka n'abeera n'ennuwa mutwe ne Sauda Madada ne bayingira okulayira ng'embeera ya bunkenke twali tususpectinga nga baagala muwangira ku Paalamenti. Kati gwe wali wategeezebwa n'otuuka era jjukira bye wayogera ng'ogamba Robert nti mumale bw'aba yagala mbere mu kulayira kwamale okumpa eggomesi empya ekitambala ekipya ekiwuzi ekipya n'engatta empya n'akaviiri ne bakusindikira emitwalo 35. Maama ozijjukira n'olyoka osituka n'ojja ku Paalamenti. Bwe watuuka ku Paalamenti olw'okuba gwe tewamanya bunkenke bwaliwo tewayingira munda kuba ono baamuleetera mu kabadi kakumukukusa okuyingira okulayira. Ebweru gye wali weeyambula n'okolimira omwana wo obijjukira nnyabo. Bamaliya ne bakusiba gomesi ne bakuzzaako ekiwuzi ng'okitadde n'okolima n'ogamba ne Paalamenti tajja gibaamu mba ntya nga siyingidde munda. Ebyo ebintu byonna tubadde tubisirikidde. Obijjukira nga musigadde wabweru awo Bamaliya ne bakusiba gomesi ne bazikuzzaako buzza. Ebyo obijjukira. Nkuweeyo bwina omulala. Sseggirinya yennyini yakubira Robert n'amugamba nti muteekeewo embeera ku Paalamenti. Twagiyitanga kuteekawo embeera. Muteekeewo embeera basajja batute. Mugambe maama ateekewo embeera naye mumuwa akasente. Okimanyi nti okujja okaabire ku Paalamenti baamalanga kusasula. Ne recording zituzirina by'oyagala tute. Okimanyi bulungi maama wa Sseggirinya nti okujjanga okuteekawo embeera ku Paalamenti okaabirenga baamalanga kusasula. Kukuwangayo 10 ne 15 n'abiri nga bwe bamala okuwa ssente lwojja n'okaaba. Sseggirinya yabeera mu kibuga ng'asula ne Robert. Olumu bw'aba tasuze na Robert ng'abeera ne bwamwanyi na Maria nga ne Maria akyabeera naye ng'akyayiiya ng'abeerawo naye nga wooli erubaga awo ng'aba omwana wo tewabeeranga naye ng'oli mu nnyumba za maama wo ze wasigalamu oba ozisikidde oba okuuma bintu bye nga tewabeeranga na mwana wo ate nga wabeeranga mu Kampala. Sseggirinya obulamu bwonna bwabunyumya nga tetubukulabamu. Osituse okunoonya omwana gwe wali wasuula mu kyalo nga wavaayo n'ojja ne Kampala mu by'obugagga bya mama wo ng'afudde kuba mama wo yalina akasente we yafiira.
n'osuula omwana mu kyalo ye yeereeta yekkera bwe yatuukira mu baganda baabo olina kyowakanamu obulamu bwa Sseggirinya bwonna olabise mu bulamu bwa Sseggirinya ng'afuuse muntu ng'afunye ekkasente ng'afunye erinnya naawe okimanyi bulungi ti okugenda ng'okabe ku paalamenti baamalanga kukuwa kasente twabadde tusirise ebimu nga netwagala bikugamba mweddeko musirike enewe katukome ku ebyo wekyoba omanya musirikeeko bwe baba babawadde akasente kammwe mukalye mu bitiibwa noba tebaakabawadde muli ku ludda oluliko ssente temutukaabirira kati ate ojja mu kamera okaaba nti toyina na ssente zakulya okaabira ki nga ne kamera twaziise eggulo twaziise jjo ku Sande olwaleero lwakubiri eggulo wabadde mu kamera ku Mande ng'okaaba nti toyina ssente z'oliisa baana emiliyoni 2 ze baakuwadde ababaka ba paalamenti tezabadde mu kamera twadde tetuziraba mu butuufu weddeko ate mukule beera muntu omukulu muleme kunama bino byanfuna bye biri mu baweebuula muli mu kuweebuuka lwa ssente lwa byanfuna era si lwakuba nti be musuuta babadde babayambye nnyo kuba omuntu eyakwata obulamu bw'omwana wo n'abuteeka ku nkomerero toyinza kuba nti gw'oli mu kusuuta mukimanyi bulungi nti lwa byanfuna mulabise mu bulamu bwe Sseggirinya lwa byanfuna akabonero akasooka nga Sseggirinya alayira okubanga teyabayita muteekewo kale mmwe yaliise mubeere bakanyama baganda be mwabali mu kamera essaawa eno abaleekaana lwaki teyayita mmwe ne mumuterawo embeera mwe mwali temusobola kukola security temubadde mu bulamu bwe famire ya Sseggirinya ye yabannabyabufuzi era kye twakoze Sseggirinya kye yabadde ayagala era ye musanyufu kyova yawa yatugamba mulwanenga nze ndi mukwano gwa Sseggirinya mbadde mukwano gwe yatugamba mulwanenga Sseggirinya bwe yali ayogerako eri abamawulire nga yakava mu kukomera ku press conference nga tuli ekamuuca nga ekitebe kyaffe kikyali ekamuuca muli mabega yampita kuva Masaka naŋŋamba yitawo Honorable jangu mwannyinazo jje onnyimirirewo amanye abantu be famire ye be bannabyabufuzi bantu mmwe n'omwana bwe mwamuzaala temwamubererawo mmwe baganda baabamu be tulaba nga tubadde tetubalaba mmwe abawala abali mu kwogera mu kamera nga tetubadde tetubalaba n'okumujjanjaba ku kitanda oba mubaddewo kubanga abadde mujjanjaba mugagga ng'aliko akasente awo mubadde mulina okuyiwawo omubiri okulaga nti ku kitanda we muli kuba ekyokulya kiba emmere bagireetera mu budde mu busiliva puleeti mubadde mubino awo okulaga nti muyiwawo omubiri kuba abadde mulwadde omugagga aliko emmere singa abadde Sseggirinya afudde nga munaku nga bwe yali mwalirabiseeko waliwo n'ensi eyali bategedde mukakkanye ku bigambo bakulu mukakkane mwewe ebitiibwa temugwirana temululunkana abo bakozesa era bagenda bakozesa kino kyakuteekawo mbeera kulwana naye n'ensi yonna ekyomukisa omulungi ne bannayuganda ne bannakawempe tebali ludda lwammwe kati okumanya nti mulina baluvu essaawa eno mu frontinga candidate mugamba pulezidenti waffe abawe kaadi ate abawe kaadi eyaki atabaddemu bulamu atabagasseeko ate abawe eyaki mugenda ani tabawe kaadi ye n'oyo gwe muwaana alina ekibiina mugenda abawe kaadi ye NUP mugireke Sseggirinya ye yabaawukanamu n'abeera muntu n'ategeera struggle mukama yamujjuludde yagenze tetufunye mukisa nti omukisa omubi nti abaana be bakyali bato wakiri yali badde omwana naye mmwe abasigadde temulina kye mutugamba muganda wange temulina maama obimanyi akasente okajjukira nga bakajjanga ku ssimu tewali muzadde yali agadde kukugamba ebyo naye okimanyi nti obadde wakasente nembeera okugiteekangawo ku paalamenti kasente nga bakuwe obadde wakusasula era Sseggirinya nga yagamba Robert nti mutereka akasente maama wattooka abadde aliyita ttooke maama mutereke ettooke agenda ayimirire mu kamera akaaba ateekewo embeera n'embeera yennyini ey'okuteekangawo kaabe odduke ebadde ekuweebwa kasente okukikola ne stiru era oleme okutegeera nti abasse omwana wo ate era bali mu kukulabisa mu kukukozesa ate nga bwe bamala bagenda kukuteekaawo kubagana amawulire ekibeera kigenda kukya kye bali mu kukozesa olwani wano tewaliwo kyakulwana tewaliwo kyakuwangula
You have lost it nti gwe ofiiriddwa omwana wali badde otegeera ani yasiba omwana wo ani yamma omwana wo Beiru. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakuweera omwana wo n'amuteeka ku international scene n'amukuweera kaadi nga talina takwalifyinga naye ye n'agamba nedda akwalifyinga kuba ffe tuli maanyi g'abantu n'amukuweera kaadi wali badde appreciative naye olw'okuba oli greedy tosobola kukitegeera oli mu kamera oli bino na biri okaabira kyenjala